Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadi gemanya tubeaza okulike anti mutambula naffe nabo ekitu tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulike anti tambula ffenna. Onako olwaleero tugenda kulike anti tutunuulira amawulire nga bwe gatambula mu music industry ye Uganda. Mawulire mangi nnyo ge tugenda okulike anti leero tutunuulira. Tugenda tandika ne video ezisummarizing byonna oluvannyuma lwa byonna tukomewo oba oli awo twongere okugaziya n'okuttaanya ensonga nga butya bwe tuziraba. Kasooke tubalekere vidiyo ezo mu ddakiika ntono nnyo, oluvannyuma lwazo tugenda kukomawo tudisikasinga eggulire ku ggulire mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Tubanga be Dubai abawagizi bange bafanzi bange mwana bifala byankozeseza biringe byankozesa okulanga obulanzi show yaabwe tusawa neno kwa yapoti baliri pazo batu sawa mukumbi ate kati tubakubye simbu balaga ntino tebali nesho bagisazizamu kikale tugenzo ba status zabo nga balaga bagenze mu nyonyi batude mu nyonyi atubakubira amasimu tebakwata bagajeko bapromota abana tubakubira amasimu bagajeko batubuza bagala bo batukozesa bukozesa batukubisa biposta byabo gundi posta nayo bagikyusiza abantu abadeka babiri nzera liri pazo kiraga nti kati liri pazo ya muyindi kyenebuza mwana bana Uganda mugenda tukozesa paka ndi mwana bagenda tukozesa paka kati abantu banga be Dubai bo balowooza nti no mwana nze mubi kati nga mwana abafala be batukozesa batusawa saa 12 tubalinze ne buli simu gye bagira bagijjako obujjo kyegera mwana erekereza ebibye nakwatagana ne banne basobole okulakulanya omulimu. I think it's one of those, and I'm so grateful that at least today someone from nothing I can be a president to the whole music industry and still a senior presidential advisor on creatives. It is wide and it is big. Finally, creatives at least have a docket. They have at least a window but so okutusiza information yaffe weyina okutuuka because you have been neglected for a long time. Tubadde tetufiibwako, abantu bayiye ebiyiye byabwe. There is no copyright law, there is no any arrangement, there is no any support, no budget. We are not included in the budget, yet we are very big contributors on the GDP. Kubanga bwotunula olabanga fe, we are third after agriculture, construction, our creative industry siyeddako kubanga we employ many people. We are in top 3. And then we also support the biggest taxpayers. We support breweries, abantu banywa bazina. We support nzo kuvayo nga artist kyayongera okulaga aba batufuga nti abayimbi omulimu gwabwe si gwa kuyimba buyimbi na kuzina wabula baba bategeera ate nga baba bategeera era n'abo abakola ebikyamu baba bategeera jesi basasulwa ne bakyusa ebigambo byabwe kuba n'abo bennyini bw'oba otunudde mu byafaayo byabwe baali bayimiriddeko ku mazima baali boogeddeko ku mazima, in fact baali bayimbyeko ne ku mazima. So I would say okuba nti ndi artist ekyo kyaba shakinga ne bamanya buli artist asobola okuvaayo ne bagamba kati katubasirise nga bukyali bwe neesowolayo nenzija njogere kulaffe ffenna batandika otutekinga serious kyova olaba kati abayimbi baba consideringa Museveni newe yalisinkanako abayimbi adda ababayiiya yali tamanyi nti waliyo ne ba artist ne kati amanyi gye tuli era talekerawo ku stalking abayimbi talekerawo buli ddakiika 2 abayisi juzi ya passinga 30 billion baziwe ba artist
sigamba nti no abaagala nnyo naye kubanga ayagala bagula ayagala ba compromisinga kyendowooza singa ba artist nabo baali babirabanga bwe mbiraba eyandibadde opportunity yaabwe ogamba okay twagalawo enkola egendo tuyamba si yakutuyita tuwaayo ate kyandibayambye kukubeera n'etteeka yes amateeka tebagawa nnyo ekitiibwa naye bwe eribaawo baako ne bootandikira okubanja ezizo naye kati abayimbi usanga abasajja ab'ebitiibwa be twayagalanga ennyo ba Lord Fred Sebatta nga great man nosanga nti tebafunyeemu mu ati waabwe kubanga tewali nkola eyo ate n'abatufuga baagala nnyo ba artist nga bawololo baabwe baagala baba reducing ku nsonga baba reducing mu busobozi baabwe n'emaanyi gaabwe so nze bwe navaayo ng'omu ku bo nenjogera ebituluma kakati abatunyigiriza n'agamba kati nkoze ntya n'afunayo ab'omululu abatonotono abayite bagambe kati mmwe omulimu gwammwe kunafuya na kulwanyisa ono ayogera ebibaluma naye bwekityo bwekibadde so nze ndi glad ndiolaba n'ekigambo geto nakyo kyabeera respected n'alaba Museveni nga bamwandikidde obugambo nga ababuladi mwenna abakyali bange ngama ono ayidde yabulako majaani so it is good tetusobodde n'abantu abaali banyoomebwa okuweebwa ekitiibwa gye buvuddeko nga bannaffe bano bakinyozi ba Edi Mutwe bano ba Machete abavuzi ba boda nga tebabawa kitiibwa naye kakati ensi yamanya nti bamatalinga kye balina okukola kwe kumanya nti tebamatalinga bumatalinzi byagenda kuwagira naki naye nabo bategeera bamanyi kye baagala. Alright, ndowooza abakulu mubalabye era ne mwewulira ne ku bigambo byabwe ku mawulire ge tuyina agava mba artists ab'enjawulo. Tutandise n'Ozambe. Ozambe ono nno yabaddeyo n'ekivulu wali mu ggwanga ery'e Dubai. Wakati mu kubaayo n'ekivulu mu ggwanga ery'e Dubai babadde bagenda ku performinga ennaku z'omwezi 25 si lwe lunaku olwaleero era nga babadde bagenda performinga ne Lili Puzzle. Wabula ba promoter bano abaamutegeka olunaku kasita lwatuuse olw'okulabika nti alinnye endeege baamulesaawo n'akonkomalira ku kisaawe Entebbe. Era ndowooza mumulabye nga yeemagaza ng'ekigotta entula ng'ebigenda mu maaso tabitegeererako ddala. Bapromota babadde bateekeddwa okulabika nti bamutwala yagezezaako okulabika nti abakubira amasimu nga teri promota afuguma amasimu baatuuse ne bagaswitchinga off naye ng'akaseera baakedde wakati mu mpewo okubakommonta. Ozambe ng'afunye omukisa okulinnyako ennyonyi okugenda okupafomingira ku bawagizi b'ab'e Dubai kuba omwana oyo oluyimba luno lumuleetedde okulabika nti afuuka muganzi nnyo eri abantu mu ggwanga erya Kenya. Tumulabye ng'agendayo ng'abapafomingira ng'era abantu bamuyaayaanira kyekimu n'abantu abali mu diaspora naddala mu ggwanga oba mu kyondo ky'abawalabu awo bantu bangi nnyo obuuli abo babadde bamwesunga. Era tubadde tumulaba ku TikTok accounts ze ne ku social media platforms ze ez'enjawulo nga bambi agezaako okulabika nti apushinga naye mbu bapromota bano okusinziira ku ye balabika badde baagala mukozesa bukozesa kulabika nti apromotinga ekivulu kyabwe Lili Puzzle gyagenda okulabika nti apafomingira enkudi. Lili Puzzle omanyono yakava mu kivulu ekyabadde successful wali ku Hello Beach Entebbe era nga abantu bangi nnyo twalabye bannabuddu nga bajja bajanjawaza amatabi twagalabye ng'era ebibeera mu bannabuddu nga bakuŋŋaanye omudigido ebinyaanyanya byefuze ekivulu ne beeyagalira ddala bulungi nnyo. Twalaba ne maama Nkudi omukyala Irene Ntale naye yaliyo bulungi nnyo n'apafominga era najja ku stage ne yeebaza abantu okuwagira taata Nkudi mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So Ozambe ennyonyi yamusubye era kati yakomyewo e Kampala Uganda mu Kawempe mwali agezaako okulabika nti afumba ebirala naye nga bapromota abakola ebintu ebifaananako bwe bityo ndowooza it is uncalled for temwetaaga kulabika nti abaana bano mubakozesa bw'abanga taakole ate temumuteeka mu katemba wammwe. So kyamulumye musajja wattu yagezezaako okulabika nti yeekumba kakalifyo akateekako nga yeeteekateeka okulabika nti alinnye ennyonyi. Babadde bagenda performinga ndowooza e Dubai bagende ka Abu Dhabi abantu bonna balabike nti babakuba omuziki naye ndowooza taata Nkudi bapromota baalabye nga yagenda okimala
ono kasita yagezezaako pushinga ekivvulu ebintu ne bikomaawo yakomye ku munaabo nakwesiisiriza kazigo ennyonyi teyasobodde girinnya so ozambe eggulire lyo naye libadde litambula nnyo ku social media omanyi tugezaako okulabika nti tusamalizing amawulire gonna aga entertainment oba oliawo agabadde gatambula mu bantu wano na wali so eggulire eddala era wiiki eno yennyini bwe yali etandika tujjukira omukulu Wizomanizo ng'agezaako okulabika nti bannange abonereza agezaako okugunjula mukulu munne Nobert Events era Nobert musajja wattu teyakaaba yanyiiziira okusinziira ku mbeera gye twamulabamu abantu ne bagamba musajja nga alabise bubi nnyo Wizo lwaki okoze munne ekintu ekifaananako bwe kityo musajja omukulu n'omuleetera okunyiizirira mu kamera naye ng'entabo yava mu kivvulu ffenna kye tujjukira obulungi ekyali wali ku Hotel Africana Memories of Good Life ekivvulu oba oliawo abantu bajja okuwagira Wizomanizo wakati mu kumuwagira nga bagezaako okulabika nti bajjukira Good Life n'omuziki gwe baaba kuba ebbanga eryawerera ddala ery'emyaka nga 10 non-stop ng'oba oliawo Good Life Radio and Wizo be bakutte omumuli gwa music industry ekintu twakiraba nga bakikwasaganya so Wizo okuva Moses Radio lwe yavaako abadde depressed era nga kyeyoleka alabikira mu saga ez'enjawulo ate tumulabye bamubye eriiso litunguseeyo ate wuuyo awutudde omukyala abadde alabikira mu bintu bingi ng'era mu kwesiwa amagengere oba okuba embidde n'okufuuka waddanga nga Wizo ekyo mu butuufu abadde ayinawo ekifo so mu mbeera ezifaananako bwe zityo promoter Nobert nga bwe yeeyita the generation promoter yavaayo n'amutegeka era ekivvulu bannayuganda ne bagenda ne bamuwagira ne kaakati entabo yava mu byangabana ekivvulu in fact yasooka n'agula concert eyo okusinziira ku mukyala wa Wizo yagezezaako okulabika nti annyonnyola ono nno gwe yayisangamu ow'embuya n'amukuba amatama ne gamulunguula yavuddeyo okudifendinga bbaawe n'agamba ebyaddala Nobert tumubanja ensimbi eziwerera ddala ndowooza miliyoni nga 15 sente ze yagula ekivvulu teyazimalaayo wabula n'ezaava mu sponsorship oba mu basponsa ab'enjawulo ezo nazo teyazituwaako so twetaaga akasente kaffe twakola tetwagala muntu yenna kulabika nti atubuzaabuza era empi ezamuyitamu bwali busungu Wizo twamulaba ng'ate ye avaayo amaziga gaakaaba gajjulujjulu gasinga n'aga Nobert naye nga ye yabonereza mu mbeera ezifaananako bwe zityo anaavaayo n'agamba mu butuufu n'okeera ku makya abaana n'obaleka n'omukyala ng'omanyi ogenze kubanoonyeza mugaati abantu ne bajja ne bakuwagira ate omutegesi n'avaayo n'akuzannyirako mbu tewakoze mbu tetwakola ssente ng'ate nze abantu nabalaba ne ba sponsors ab'enjawulo oba abavujjiriza ab'enjawulo baavaayo ekintu ne bakiteekamu ssente nga nzirabira ddala ziyingira guŋŋamba atya nti saakola so Wizo n'alaga nti omukulu empya oba zaali zimugwanidde Kamili naye n'avaayo naga sinnayingira mu nsonga z'abakulu bano naye Wizo yakola alina okusasulwa so abantu bangi nnyo baavaayo nga bavumirira ekikolwa ekifaananako bwe kityo Wizo okuvaayo n'akuba mukulu munne n'amuleetera okulabika nti aŋaŋŋala mu mbeera ezifaananako bwe zityo Nobert bambi yalabikamu bubi yalinga bino ebyana eby'emyaka ena ebikaabira sumbuusa oba switi ndabika ye teyavaayo bulungi nnyo abantu baavumirira kuba Nobert yagamba mu butuufu Wizo embeera mwe namusanga sikakasa nti waliwo promoter yenna yali asobola omuteekamu obwesige omutegeka ne bwe mba navaayo ne mutegeka ebintu ne bitavaayo bulungi nange ndi mu mabanja lwaki abampisa mu mbeera ezifaananako bwe zityo so n'abantu bangi nnyo ne bavumirirwa ebikolebwa bamayanja famire bano kuba kaakati bo baafuuka bakagoggo mu mpi beekansa mu kukuba eŋŋuumi beekansa mu kubonereza n'obuswanyu beekansa Kamili tumujjukira kye yakola owa booda Palaso Alien Sikini oyo naye yagonjula mugunjule so kaakati bantu bangi nnyo abaavayo ne bacriticinga naffe tukivumirira kuba Wizo bw'oba wayimba obanga mwali mu agreement kuba twamulabaawo ng'asayininga endagaano omuntu waba takusasudde nga wakola taking a legal action omuntu
olabike nti omukwasaganya mu ngeri ezifaananako bwe ziti ez'amateeka n'ate bw'ovaayo n'okuba mukulu munno n'aŋaŋŋala mu mbeera ezifaananako bwe zityo oba teweeyisizza bulungi. So eggulire lya Nobert nalyo litambudde nnyo ne Wizomanizo wiiki eno obaolyawo gye tukubye amabega. Eggulire eddala eri trendings ennyo libadde lya abakulu abagenze mu State House abayimbi. Omanyi okuva omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tumanyi eno mu industry nga Bad Bobi Wine bwe yayingira mu politics n'afuukira ddala ow'omutawaana ennyo mu kuzoganya atudde mu ntebe y'eggwanga ennene nga ye Mwami Museveni. Mwami Museveni yatandika okusika ba artists bano bajje bamwegatteko ng'asuubira nti oba oliawo influence gye balina eri mu bantu banaagikozesa okulabika nti akkakkanya omuntu ono kuba giri gye gyali emirandira gye oba gwe gwali omusingi music industry Bobi Wine gye yava. So kakati tulabyeko abayimbi ab'enjawulo nga President Museveni abasika ba Ronald Mayinja abo babadde boogera ebintu ebyenkyukakyuka ne batuuka ekiseera ate ne batandika kuuta kadingidi ka mukulembeze ali mu ntebe y'eggwanga ennene. Oyo bw'avaawo tulabye abakyala nga ba Catherine Kusaasira babawadde obwa presidential advisor, tulabye full figure, tulabye Buchaman y'omu ku bo. Kaakati Nediriisa Musuuzo ono jukira nti twamulabako nga naye ayina ennyimba oboolyawo eziraga obutali bumativu abantu b'e Uganda bwe bayitamu. Oluyimba nga System Volongoto lwakuba nnyo ku ground ng'alaga ebintu nga bitatambula bulungi buli kimu nga bwe kikolebwa kiri mu mbeera ya Volongoto zigzaga n'akuba biwoobe n'alaga engeri abantu gye bagabanyamu omusimbi gwa gavumenti n'alaga enguzi efumbekedde mu gavumenti n'alaga embeera y'amalwaliro etatambula bulungi. Kaakati omukulu ne bamusendasenda. Abaana abamu bagamba nti basooka namuwa mukyalo muziba emimwa Fiona Nyamutoolo no minisita. Kaakati bwe baamala omuwa omukyalo okusinziira ku mawulire nga ba Facebook inrows bwe bagatambuza oba social media nga yo bwe gakoleeza, kaakati bamugonnomoddeko ekifo ekya senior presidential advisor mu docket eya creative and arts. Y'omu ku bagenda okuwabula Mwami Museveni mu nsonga ezo ezifaananako bwe zityo. Kaakati Dirisa Kenzo ono olulimi lwe lwagenda lukyuka mpola mpola era n'atandika n'okusenda ba artists oba abayimbi ab'enjawulo okulabika nti abatwala ewa Mwami Museveni. Era akafaananyi ako kabadde ka trendinga nti abakulu baasinkana omukulu mu State House. Ndowooza olabye omuyoolerero gw'aba artists babakubye ekifaananyi oba oliawo toyinza na kurecognizinga nti ono yaani kyoleka obungi bwabwe. Era Dirisa Kenzo ono yajja ne initiative nga ya federation. Initiative ene ya federation ng'egenda kulabika nti ekuŋŋaanya abayimbi okuteeka unity then n'okulwanirira copyright law gye bazze batakabanira ebbanga okulabika nti bafuna. Kaakati mu mbeera ezifaananako bwe zito Bobi Wine ye n'avaayo n'agamba ddala kituufu nze okuvaayo kwange n'okulabika nti nsitula eddoboozi n'okwoleka ebintu ebitatambula bulungi mu ggwanga n'okuteeka pressure okupressinga pressure ku gavumenti eno n'okuchecking and balance nga bwe nzize nkikola kireetedde ba artists bannange okuba recognizinga n'okubalaba nti balimu obuulyawo balimu balina kye bayinza okugattako ku ggwanga lino kulaakulana. Ne batandika batwala nga abantu abategeerekeka, ne batandika barecognizinga kwe kubasika. Naye ng'ekigendererwa ky'okubasika ki? Si kulwanisa mukulu ono kuba tulaba abantu bonna bali mu federation abagikiririzaamu ennyo abayimbi as of now. Buli wabaako ebigambo bye boolekeza Robert Kyagulanyi Ssentamu biba bikaawu bizibu. Kaakati na bonna abaagenze mu State House waliwo ate bye bayawudde abo be mulaba. Bo ne bagamba cream de la cream ate mwe tujja basinkana olunaku lwammwe nga lwanjawulo. Omwo mwe muli Jose Chameleone, omwo mwe muli Alien Skin ne Bebe Cool. Guli omuyoolerero baasoose ne bagulaba wabula ekyo ekifaananyi ekyabasatu era baakyekubizza ne babasuubiza olunaku bo lwe banaddayo ate badisikasinga ensonga nti bo balina omulimu omunene gwe balina okukola. Kenzo
okumusima ye bamuwadde bwa senior presidential advisor mu nsonga eza creative and arts. Kakati industry bweto bwetambula, Bobi Wine ye yavuddeyo n'agamba nti owaye kati abantu bali recognized abayimbi, naye ng'ekyo kivudde kunze okusitula eddoboozi n'okulabika nti nvaayo okwogera ebiruma bannayuganda n'ebibanyigiriza. N'ekigendererwa ky'abayimbi bano kiki? Munne ekyamwami Museveni okuyita abayimbi bano kiki? Sikulabika nti abateekawo embeera oba oli awo kakkanya ono agezaako okumuvuganya. Ebyo naffe amaaso tugataddewo, tugezaako gakanula. Ebinajja ffe tujja kubanga tubibaweereza nga bannamawulire musobole okulabika nti byonna mubifuna. Naye nga music industry ye Uganda bwetu bwetambula, mpozi n'ekirala n'omuyimbi Sadaati Mukiibi abamu gwe mumanyi, abasinga gwe mumanyi nga Kalifaaganaga yabaddeyo n'ekivulu kyewankulukuku kyekyamukoze. Mukama Katonda yekka yamanyi, naye nga abantu bazzeeyo bambi baddayi hard babatonotono. Empewo mbu yabadde nnyingi, jukira ekisaawe kinene, kati engeri gye babadde bespacinze nga amabanga mangi, mbwe empewo yabayiseemu abantu ne batintima, naye nga bambi ya performingidde abawagizi be yafunye. Omanyi ne bw'ofuna 3 4 5 beba ababo era olina okwapreciatinga nti ninayo bambi abantu bange abanjagala era yabayimbidde. Ne tulaba ne taata Fangoni Alien Skin naye yabaddeyo, n'abayimbi abagezezaako okuleka nti bamuwerekera ng'akwasaganya ekintu kye. So industry ndowooza bweto bwetambula, tujja kubanga tugisamalizinga nga buli weekend ebintu nga bwe bitambudde wano music industry ya Uganda. Naye nga tubebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu gwa Credible Media UG. Tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe, twongere ate okulabika ntambula ffenna. Ganja Fadige manya.